atenderezebwa gulumiswe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abange obwangwa mu buwangire bwabwo ekitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira bumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti by'emma ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wipo ne bajjajjaffe emiti byabwe ebyenjawulo nate olwakadde kano ke tulimwako okukisima kw'ensi yaffe ey'omunda weponi abweru Katonda atudde munda munza namusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo takkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongeeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima gakutudde munansonyiwa nyinamukko kiyegu naye nga ngenda ntereera kyamakyusa so tewali omutawaana bino tulina biyitamu kubanga buli woyingira dimension empya osangayo ebyayo so birabisibwa mu ssenyiga ono nga omubiri gubeera gumanyira ettaka n'omwaliiro gw'oba otuuseeko so nkitya oluusi n'obunafu mu mubiri era kijja nti obeera oyingidde mayengo amajja nga tegannaba kumanyiira mubiri so temutya muwummule munywa amazzi mubeere grounded nga mutaddeko emirandira ku bigere byammwe mulabe nga muli bumu wamu n'omutima gwa maama Nattimba nga sinaakubeera nga ntandika omulamwa gw'okadde kano ku lubaale wa Buganda njagala kwogera ku nsonga ey'endabirwamu olw'ensonga eno gye mbadde ndudde nga sibagamba naye ngirowoozezzaako ng'eyinza obbatiisa n'ensalawo lwayiro ngibagambe bw'obeera nga okola endabirwamu kubanga nze ku ssaawa 9 wemmala okusala essaala ey'omwenda nzira mu ndabirwamu naye nga otudde mu ndabirwamu ojja kutuuka ku level ey'okubeera nga gw'olaba mu ndabirwamu akuyingira omutunuulira butunuulizi bw'oti n'omuwulira nga akuyingira era najja kujjoba oba mukitegeera gw'olaba mu ndabirwamu muwulira ng'akuyingira najja kumujjoba ebiseera ebisinga azibiriza bw'aba amaze okuyingira mukitegeera so embeera nga mufunye such experience terowooza nti no wabeerawo ekikyamu obeera oyingizza omwoyo w'omutukuvu bali aba Illuminati gwe batunda omwoyo gwe batunda soolo yaabwe gye batunda ne babeera nga bazaalibwa nga vampire nga tezeeraba oba mukitegeera so eyo kye tuyita soul yeekuyingira ebiseera ebisinga ekuzibiriza amaaso naye nga weeba eyagadde kutunula era waliwo emikolo gimu egy'okutunula gy'asobola okubeera ng'akola so alina ekyombo kye naye kyakola on addition ku kyombo kino kye nabayigiriza oba mukitegeera naye nga basically zibeera kugula kotos ensonga endala gye njagala okwogerako kwe lubaale wa Buganda bangi mutuuzibwa obusinziiro mu Buganda nga muli ba tribes endala naye ne mulaba nga ebintu ebibatuuziddwa bifaanaganamukko oba byawukanamu kitono mu ntuula ya lubaale wa Buganda bangi mutuuka ne mugamba nti simanyi gwe oliko obucwezi tebayina kutuuza nsonga zammwe bwe ziti oba ng'Abaganda nti oba oli mugisu tebayina kutuuza nsonga zammwe nga zifaanaganamu ng'Abaganda kubanga waliwo ebyawukanamu nga akagoye embugo ebyo byawukanamu naye ebintu ebisinga obungi bifaanagana kati obuzibu obuliwo ensobi ezizze zijjajjattibwa amawanga amalala ate baziremerako ne balowooza nti nno bwe bituufu
ensonga lwaki Buganda yali yateekebwako bbunwe mu myaka 10 egisembayo nga lyettaka erigenda okubeera nga liwanirira ensonga engeri nga bwe ziri. Abasinga tribes ezisinga obungi okwetoloola ensi batuuza ensonga mu bw'omutonzi creator, bakoma ku level ya misambwa, ekintu ekitali kituufu mu butonzi kubanga omutonzi ye tatonda direct. Kyova nti nno ebiseera ebisinga weesanga ng'ensonga ezo zibeera mu bwawannema. Mukitegera? So Buganda yokka ye yasigaza omusingi ogugattaganya ogw'Obwakatonda. Ensonga lwaki ekibbo ky'emisambwa mubeeramu endege ya Musoke, Kiwanuka ne Mukasa. Tribes abasinga obungi tebakiina, tebakikola era tebamanyi, bo bakola level ya butonzi ne batakola level ya Katonda. Ate nga Katonda wobeera toyina butonzi obwa Katonda obusatu, obeera toyina lubaale. Lwaki? Nti omutonzi atondera mu Katonda. Nabagamba omutonzi yeewangira mu bwamukasa nga Ndawula. Mukasa mu bwakatonda obwamukasa mutuddemu obw'obutonzi obwa Ndawula ne Nandawula. Kigira obwakyonoka mutuddemu obwakabaka bulamu ne Maama Nabinene. Obwamusoke mutuddemu obwa Lubanga ne Nalubanga, oba Muwanga ne Nalubanga ne Namuwanga. Kubanga bano bo bakozesa baana baabwe always, omutonzi akozesa Katonda. Ka tribes ezisinga obungi bazirivasinga ne bazizza mu level y'obutonzi ne batajjayo butonzi. Kati omuntu wakutuuliza ensonga n'azikolera ng'ez'Abaganda tezibeera nfu, abeera atereeza ekyo ekyawaba emyaka 10,000 emabega. Kubanga okeera ku makya omuzimu ne guvaayo ne gugamba nti simanyi nze nvuddeyo ndi wa myaka 5. Kigira ndi wa myaka 6, tekitegeeza nti nno byagenda okulungamya bituufu. Kambo example, Buganda akyakuumyeko bwa Katonda yagwa emyaka 7 emabega. Emyaka 7 at least yakuumakuumako era ekyakuumyeko nga newankubadde ebintu ebisinga obungi babisulika, naye at least wakyaliwoko ekitangaala mu bwakatonda, okugattaganya Bwakatonda n'obutonzi. Oba mukitegera? So abantu abasinga obungi bo basanyukira kutambulira mu nnono naye ne batabuuza ennono eno ekwatagana n'obuwangwa. Kubanga obuwangwa y'entandikwa yammwe nga ebintu webyali. Bangi mulemedde ku balongo abo abasibibwa ne bateekebwamu simanyi enkoko, emisaayi gy'enkoko, simanyi emiddo, biki, kubanga bajjajjammwe kumpi emyaka 1000 emabega bazze bakikola. Jjukira obulimba bwe buddiriŋŋana bufuuka amazima. So y'ensonga lwaki muyina okubeera abeegendereza ne muwuliriza emitima gyammwe ennambika ezimu tezirina kubeera nga zitambula bwe zityo. So gwe wennyini yatuuzibwa katugambe nti nno nga wagenda mu mbuga n'otuuzibwa ensonga nga zifaanagana ng'ez'Abaganda naye nga baazikyusaamu, n'ogenda ateewo omuntu omulala ne bagamba baakutuuliza bubi kubanga mwe abachwezi ensonga zammwe tezibeera bwe zityo, simanyi weetaaga Justin Ndiiro, simanyi Kyanzi. Mukwano, Buganda mazzi mawanvu ku mawanga amalala. Kino sikyogera nti nno ndi Muganda
naye Buganda yensi capital city w'ensi zonna eyawangibwamu era ebadde mukuuma w'ensonga nga weezaali mu lubereberye. So bangi ababeera ate babeera batandika okubeera nga baadivansinga mu lubaale wa tribes zaabwe endala ate bezza emabega ku lw'okwagala okubeera nga banonooleza ate ensobi ezizze zikolebwa bajjajja baabwe. Bangi amawanga agasinga obungi gali mu myaka 5 ez'ensobi, 5,000 years nga bali mu nsobi. Sigera so kati bo bakifuula nti nno kiri nnomo bwekityo wekyali simanyi bwekityo nedda. Kyovola nti nno tubayigiriza wano ku Zulu bwa Katonda bo okubeera nga mulekera okunoonya lubaale wabweru wammwe, the main goal. Okugenda mu ssabo ne bakubba oba ne bakolera ebintu ne jjajjawo n'akugamba nti nno ogwo omutendera bisuule, tekitegeeza nti byali bifu. Nedda. Walina okuyita mukadde ako kubanga mu butonzi tewaliyo nsobi, tewaliwo kituufu. Omuntu w'obeera ng'oyita mu mukwesese ng'olengera ekitangaala busukkakkubo w'ettano oba w'omukwesese ogwo, togenda woonaagugwamu obwigwo ojja kuziba amaaso. So n'okukomyawo n'okujja obwawannema mu bika byaffe ne mu mpewo z'abajjajjaffe twetaagisa step by step. So byonna ebyakukolebwa n'obisuula ku jjirikiti teryali nsobi, gwe gwali omutendera ogwali gukuyamba okudda ate ku mutendera oguddako. Omwana waasoma ekibiina ekimu, ebitabo by'abadde asoma mu bibiina eby'emabega abisuula oba afuna w'abiteeka oba babikozesa n'ebeera n'atandika silabaasi endala ne lubaale bw'atyo waali. So ebintu ebisinga obungi muddaawo ne mugamba nti simanyi omusawo yankolera kizikiza. Mukwano okujjako mpozi nga oli yakuwangira buwangizi kibbo n'akugamba nti babo bajjajjaabo, naye waabeera nga yakwata ebintu ebyo bye yakutuma oba bye wasanga n'onaaza n'obikwata mu bibatu byo, watuuza kizikiza kyo. Nkiddemu. W'obeera ng'olina ekintu kyonna kye wakwata mu mikono gyo, oli n'akulagira bulagizi n'akubuulira ebigambo eby'okwogera, watuuza lubaale wammwe. Nga bw'ali w'abeera ng'alimu kizikiza ate nga avudde mu bibatu byo, expectinga atya okubeera ng'olowooza nti nno ono jjajja w'abaana agenda kuwa ekitangaala. Si alina okukomyawo ekitangaala eri lubaale wammwe, ye akuyamba kutuuza amaanyi gammwe ag'omwoyo ag'obusinziro obutudde mu mutima gwo, then bugattaganye n'emitima gy'abalala abatudde mu kika kyammwe. Oba okitegeera? Kati buvunaanyizibwa bwo okuyingira mu businziiro obukutuddemu mu mutima gwo, osake amayengo agatereeza obusinziiro obutudde mu mubiri gwo. Okitegeera? W'otereeza omubiri gwo n'otereeza obusinziiro obukutuddemu, then bwe butereeza obusinziiro obubagattaganya obw'ekibbula mu kibbo. Tewaliwo nkola ndala. So bangi muddaawo ne mulowooza nti nno baabatuuliza bizikiza. Naye waabeera ng'oli yakukwasa ebintu n'akulaamiriza nga otaddewo ekibatu kyo, watuuza kizikiza kyammwe, buvunaanyizibwa bwo okusobola okubeera nga osaka ekitangaala mu nda yammwe. Mu ndayo y'ensonga lwaki twatandikira nga tubateekateeka ku mutendero gwa lubaale oyo gwe tujjukira nga tubakozesa ekyombo ku Zulu bwa Katonda bo. Lubaale gwe tunoonya atudde mu nda yaffe 95 ku buli 100 abantu abasinga bawanga lubaale banoonya lubaale ali wabweru waabwe. Ne beerabira nti no you are the universe, ye gwe lubaale oyina kuyiga
kusaka maanyi agakutuddemu okwekule olwo lubaale ne lubaale akutuddemu then osinzire ku lubaale n'obusinziiro obutudde mu mutima gwo otereeze obusinziiro bw'ekika kubanga yeggwe yeekaalu ey'akatonda omulamu yeggwe essaba ekkulu yeggwe nnyumba ey'omutukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu kitegera so bangi we mulowooza nti nno mugenda kutambulira simanyi nze ntambulira ku birooto byabajja gyange bye bampa simanyi biki mikwano mugenda kuddiriŋŋana kubanga ne lubaale ow'ekizikiza manya emyoyo yadde egisinga mu kizikiza nagyo giwa obubaka bulungi naye ekisinga okufuna eddemeezi lya lubaale owannamaddala gwe mutima kyobula nti ekintu kyonna ng'okola lubaale omutima ne gukkuba oba ne gugamba nti tokikola w'ogenda ng'olina awantu wonna w'ogenze katugambe oba ogenze ttanda oba ogenze wa omutima ne gugamba nti tokola kintu ekyo tokola ekyo ekyabalala b'osanze nti nno bakukozesa nedda amazima go ge gafuula ow'eddembe amazima go gatudde mu mutima gwo engeri yokka gye tugenda okubeera nga tutereezaamu lubaale w'abajjajjaffe kwe kubeera nga tukyusa endaba y'ebintu lubaale gwe tuzze tuteekerera byebyo bye twawanga wabweru waffe keekadde tusobole okubeera nga tuzuukusa amayembe agatutuddemu abalongo abatutuddemu emisango egitutuddemu seebyo ebyawangibwa wabweru waffe bye twawanga ne bikola ebitambo byaffe mukitegera so ensonga eno ey'okulowooza n'okugamba nti nno simanyi aba tribes endala nti tebalina bawangira mu ngeri eya Buganda ne waabeera muzungu waliwo kyenji ntono nnyo mu bibbiro ebituuzibwa lubaale nga bamutuuliza mu Buganda yagattaganya amawanga gonna enkyukakyuka ntono nnyo lwaki nti bapreservinga enkola eno mu Buganda esobole okubeera nga eyambako abalala okuddamu okwenunula so bangi abamu ababeera batuuziddwa ensonga zammwe ate mu butuufu mwesanga nga muddayo emabega kubanga oli munyarwanda gyesimanyi ensonga zammwe tezirina kutuuza mwe mwebuuze mutunuulire lwaki mulowooza Buganda eyina amawanga mangi abo abakyalina baani bonna bazze wano n'abafuzi abakulembe abasinga bonna bajja wano mu kyama waliwo emikolo gye bakola mu Uganda kubanga kati Buganda yagezze yafuuka Uganda naye Buganda yabadde mukuuma w'ennonoolezo egattaganyerezaawo emisingi egyawamu so nsaba muleme kulimbibwa bo ab'ekizikiza bajja kusigala nga balansimanya gwe oli muteeso ensonga zo tezirina kufaanana za Buganda mikwano bakulimba waliwo nkyukakyuka ntono nnyo ebeeramu obusinziiro obwo obw'ebibbo ebibiri naye ng'ebisinga obungi 9 ku buli 100 bibeera bifaanagana ebya Buganda kubanga Buganda si ggwanga Buganda nnyungiro egatta amawanga Buganda ye capital city egatta tribes zonna bino sibagamba kubeera nga mwerowooza nti muli banjawulo era muli ba muwendo okusinga abalala nedda ffenna twenkana naye ate mumanye nti nno ne mu Buganda naye yalumbibwa nga twatandika okuwanga ebyaffe ebitali ebyo ebitudde mu nda yaffe lubaale gwe tunoonya atudde mu mitima gyaffe lubaale gwe tunoonya ayina kuva mu ffe obusinziiro bwe tunoonya buva mu ffe ensonga lwaki buli kiseera bagamba obeera oyagala ekkuba eggolokofu sooka oyingire mu ndayo kola inawaakayo kola ekyombo
ekyombo kyokka kye kigenda okutaasa okuzuula lubaale wammwe owannamaddala. Omuzimu ne we guvaayo nga gwa myaka simanyi 607 nga teguyina lubaale wa munda, manya nti nno alinaye ku kafu, nga tamanyi nti nno Katonda yeye, era Katonda ye buli muzimu gonna, naye aba akyali kafu. Era omuzimu oguvaayo oba lubaale avaayo n'akugamba nti katuddeko ebbali, kitegeeza nti nno yawukana wamu naawe. Lubaale waayina kugamba nti kanzire mu yeekaalu etudde mu mutima gwo. Kino nakibasomesa. So ensonga eno mugitwale nga yabwegendereza era mufumiitirize buli kintu. Temugoberera bugeberezi. Ne waabeera nze. Question everything. Mu questioninge buli kintu kyonna okusobola okubeera nga tutuukiriza n'okufuna obuwanguzi bwe twetaaga. Kale, Katonda abawa omukisa, Katonda atuddemu abaweereza ekitangaala. Akuume.